sente z'emyoga muzirye. Owulidde? Eriyo sente nga zize mu project ya Kalulu. Owulira? Ebeerayo sente nga zize mu project yaki? Museveni yali asabirako akalulu ne tumuwa nammwe mulye. Teri awusiba. Nze era kyova olaba ndi minisita Kasolo. Oba niyana kubira essimu. Kyova olaba ndi minisita Kasolo bwe yali ewaabwe. Emyoga sente yabawaako katono tebamugombya akalu bamugamba ddayo olime. Omuntu akuwa obwemupi aba akuwadde okulya. Si bwe kiri. Omuntu akuwa obwemupi aba akuwadde connection. Omuntu akuwa obwemupi aba akuwadde address. Bw'ogendanga wa migadde emirundi esatu n'akummayo olwatano mugambo lwaki oba omuko alina okuwa essente kuba ali nazo. Si bwe kiri. Emupi alina okuba nakino essente. Nze wange soogera bingi, twogera bigambo kimu bibiri sente ng'ogenda. Twogera bingi. So, bigadde nkusaba ofune olunaku olala nange nga maze okulayira ontwaleko ku kyalo abantu kye bawuliramu nga baagala essente nzije nange mbayo kusente. Sente z'emyoga zino bannange, Panado mukwano gwange nnyo. Naye Panado ayagala nnyo ebintu by'okulya ensimbi. Temulya bakubiriza obutalya sente zaki za myoga. Ebyo byaki byabufuzi. Temulya kuba bw'olya ezo kitegeeza ogwogenda okusembayo okulya. Omulala tagenda kukola ki? Era mbakubiriza nti olya sente z'emyoga oba olidde ensigo. Wabula gye tulina okulwana naffe mu paalamenti nabana abaka abazze olaba nti ensimbi ezo zeeyongera oba olyawo zigenda ku ddaala lya ggombolola ekifo kya constituency. Gavumenti yatuweereza sente z'emyoga awo nga tugenda kulonda ne mukuba amasimu mangi nnyo nga mwagala muzipasule mugende mukole ebyammwe. Naye ffe nga principal yagamba nti sente zino si za byabufuzi. Bayimupi bonna bamanyi bwe baali baziyisa. Ziri seed fund, esente ezongerwa ku muntu alina kyakola ki? Kyakola. Waliwo neya saving emitwalo 3 naga sente zaffe zijja ddi? N'omubuuza olina business nti njagala kutandika. Olwekyo mbakubirira nti sente zaffe obukadde 408 kubanga tulina emyoga 16 tetwaweza 18 kuli ku accounts era ba chairperson ba sakozi bafuna dda message eziri naye tulina training esembayo mu week ezijja tutandika okuzisumulula twawandiseyo ne tusooka tuzisiba nga muyizo zijjayo ate abantu ne baleekaana era tokola ensobi nowandika kagundi nti ogenda kujjayo sente tebajja zikuwa. Twagala mwesetinge tako mwazirunze office tugifunye wano mu Kitamiiro omuntu ajje oba association ejje esabe sente ezisaba mu office bazimuwe enga tebiriimu ebyo kati ffe tuzze data saving ana talina savings agamenti asaba ki sente. RDC waffe ayogedde ku sente z'emyoga katono nnyo kakati ezo sente z'emyoga biri ebibiina 16 naye buli kyalo wano mu Buvuma kuliko ebibiina by'emyoga ebyewandiise ebisukka ne mu 3 kakati abo abasasula sente zaabwe mugenda kuzibaddisa oba mugenda kukola mutya?